package brand ngayo Fik Fameica eri live in concert. So muziki luyimba ku luyimba kyenkanyi same energy. Sigamba nti tulina lwe tukulembeza zonna. Tutandikira okuva gye twatandikira. Ne muganda wange ono mu Kakima nga agabojja bojja sikonto biki nyimba zonna nyimba nyingi. Yeah man. Full energy tugenda kukola performance ya sawa na masawa. This is your second show. Chiche tuba tusubi. The first show tebyali birungi. Kigambe wagenda ko ne mu depression. Nzenze na kugenda mu depression. Bana ngamanya gankambe yanjulire nze Fik Fameica King Kong worldwide. Sisobola kugenda mu depression kuba ndi musajja akkiririza mu talent yange. Ndi musajja akkiririza mu kukola ennyo. Kyobola abapaka leero nkyayimiridde ng'endongo nkyagikuba nga ndi musanyufu. Yeah man. So musubire action packed. Musubire ekintu ekyakabi. Siri musajja ayogera ennyo. Ndi musajja akkiririzibwa mu kukola obukozi ekintu. So njagala buli muntu atuukawo agambe mu luzungu bakiyita wow. Nayisa wow. Tukimanyi gwo omusajja asinga okuba music w'abaliko essaawa zino abavubuka. Your audience esinga kutambulira nnyo from 15 to 35 bebasinga okutegeera music wo gw'oyimba. Show gitadde ku mitwalo 2. Abaana banasinga bali ku campus kola bali mu high school bagenda kuba bakadda tebakola. Do you think banasobola okufuna ssente okujja okusupportinga? Abaana abo no ssente bazirina. Abaana abo ssente bazirina. Abaana ssente bazirina temubanyooma. Ate kirala ssente ezo ntini. Wanga waliwo n'abakola show ne baziteeka ku mitwalo 10 ze tugendamu n'atalinze n'abaana abo n'osanga nga wajjudde ejuzi nayimba ku show awo yali ya Fireboy ngeba eri ku ssente mmeka kati ze mupa ekyebiri tekiba kingi kubanga nekyendeeta kyamaanyi nti tuorganize buli kimu stage mataala buli kimu kigenda kubeera massive ekifaawo ennyini wagenda obeera show w'amaanyi mu ggwanga. Abayimbi njagala tukole ekintu tuveewo nga abawagizi basanyufu nange nga ndi musanyufu. So sikola kivulu nkiteeke ku mutwalo nveewo nga ate nze ndi mabanja. Abawagizi baŋŋambe ssebo twajja ne tukuwagira kiki nga tewagulayo kamotoka kapya nga tewakyusa bulamu. So kyekyo. Last show bagambe emu ku byajeesha obutabeera successful nga wali ogisuubira. It was a miscoordination between you, the management, and the events organizer. Mulundi guno okikutta otya na biki by'oyinza okugamba nti byewayigira mu kiri ekyaliwo so that tebiddamu kwapeninga kwa nze ndowooza kyonna kye kiri tuleme kitunuuliza nnyo ebyayita. Tutunulire ekiriwo essaawa zinene. Ekiriwo essaawa ya leero nti tulina ennaku z'omwezi nga 26 August. Kyonna kyonna ekyayita nga bwe kyatambula ntegeka za Katonda era tuli bantu bakulu abayiga twayiga. Mukama Katonda mulungi nti tukyaliwo tuli b'amaanyi era tugenda kukikuba ku mulundi guno. Let's talk about music. Since lockdown okuba yavaawo you have been releasing some good music. Enyimba empya nyingi zozota otadde collab ez'amaanyi n'abayimbi wano locally even internationally. Ndowooza gwomu ku bayimbi asinga okugaba collab ennaku zino. Lwaki kiri bwe kiti? Kubanga nzikiririza nnyo mu kukolagana. Collaboration kuba kukolaboratinga. Amaanyi g'omu b'eddoboozi ly'omu lisobola obutanyuma. Nyimba zange nga ndinze kazinyuma naye nnyumirwa nnyo buli lwembeera nga amaanyi ngagabako eri baganda bange abalala oba nange ne mbaako ne baganda bange abalala abampa amaanyi. Nina music yajja ne muganda wange ono Wembule ndaba omuzindalo ogutunuliza nze nzekka nono naye musajja wa amaanyi mbadde nsaba naye mubuuzeemu ku bibuuzo ebyo bwe bityo. So ennaku z'omwezi ombuuzizza music aliwo omwaka guno eno tulina ennyimba nga Kanzunzu, tulina ennyimba nga Champino featuring Harmonize, tulina ennyimba nga Maje featuring Azawi. She's actually live in concert as well. Mugende mumuwagire. Abantu abamu bagamba nti bannayuganda ffe twesiba ku bayimbi bano nga Harmonize bani okutuwa collabo zino. Bwe kiri kiti abe bakutuukirira oba gwasindikaka n'ogamba nti muganda wange olaba tyanga tukozeemu. Nze nyimba bulungi. Kyekiringa ekyamaanyi kyenkola kuyimba bulungi nyimba nnyo bino ebyokuba nti nno naawe kennyini era nkutuukirira okuyimbako naawe ng'owulira nawe wandikyagadde oba naawe kennyini ontuukirira ng'owulira kigwanidde. So tekiriimu nnyombo oba kwesiba ku muntu yenna
it's just nkolagana na kuyimba music mulungi. Yeah man. Doing collab outside the country kinacho kiba kigattako ku muyimbi oba gwaba adide bali ato basiko bateka mukatale kafe netwesanga nti ba Nigeria bangi bakuba nnyo Kampala ensangi zino because oluntu batuyimbye nabo tumaze bagulirawo bayimbye mu market ya katenga tebatu abantu tufuma ogenda okuyimba ebweru gwanga. Ba Nigeria tebakubye Kampala yokka, ba Nigeria bakubye ensi yonna. Ba Nigeria bayimbye bulungi, ba Nigeria bayimba bulungi. So muntu bwabanga akusinga tomunyigira taba mulabewo mwegatteko. Ate aba Nigeria bafirika tuli bafirika, so baganda baffe. So tekiriko mbu bannange mukuba nnyo tetujja yimba nammwe kuba muli bakabi. No naffe tugezaako kubanga tugezaako kubaawo n'abayimbi naffe abasobola okukola ki okubeera mu katale ako akensi yonna. Abayimbi aba Uganda atwala batini nnyo abasala ensi. Nyimba zaabwe ne zikolwa kiriwe kiti ng'ate aba Nigeria bo bawamba eggwanga ensi yonna. Sagala nnyo commentinga ku lwaki oli takola bwaki, lwaki oli takola bwati, oba nteeka abayimbi bwaffe wansi nti tebakola kino tebakola kino. Tukola bulungi naye just omuntu asobola okuba ng'akusingako ng'akuli maaso naye naffe tujja ate tuli b'amaanyi. Yama twogere ku personal life yo olinayo mulongo oba muganda wakufaanana? Bangi nnyo abantu abanfaanana. Yali Fik Fameica mu kavidiyo ke twalaba ak'obuseegu akafuluma. Ak'obuseegu katya? Ng'okwata ku bbeere booti y'omwana ng'ayongeramu. Okwata ku bbeere kibi kya buseegu? Sebo. Okwata ku bbeere? N'okwata kavidiyo? N'okwata ku bbeere? Kati nga wano kyenkoze wano kya buseegu. N'obikkula ebbeere teriri mu ngoye. Eririwa lyonna? Eri omukyala. Sibikula ku bbeere. Ndi mwana muto. Mwanje? Sibikula ku bbeere lyonna. Ndi mwana muto. Tolikola ku bbeere nero omukyala. Ka video yali ani? Naye kati kyembuuza bwe kibanga ddala okubikkula ebbeere kya buseegu gwe lwaki okimbuuzaako ku TV nga kintu kyombuuza kya buseegu? Kubanga naffe twewuunya superstar waffe okuba nti nze ndowooza ggwe kennyini tokkirizibwa kwogera kintu kya buseegu ku TV. Naye sina kya buseegu kyenjogera. Oyogerwako ng'omuyimbi ataagala nnyo okwenyigira mu bintu by'abayimbi. Lwaki oli bw'otyo? Ebyamba industry ebisinga bagamba gwe tobyenyigiramu. Nga ki? Tubadde mu kalulu k'okulonda akawuma. Tolinayo walabikako wadde. Nze mpagira King Saha, mpagira Jostede, era mbaddewo buli wamu nga ngenda pozi saalonda. Naye tekitegeeza nti no bintu by'abayimbi sibibeera mu ssebo. Nze mbeera buli wamu. Okulonda tekunaba. Abula bannaye. Munnange, bakusazaamu ssebo. Balonda ne bakusazaamu. Lwaki bakusazaamu? Bakolamu bubi awo. Bakolamu bubi awo. Naye King Saha gwendi naye. Okusookera ddala King Saha muyimbi wa generation yange. Ekyokubiri King Saha mukwano gwange nti nsobola okumukubirako omanyi kitegeeza okuba nga president mukwano gwo. Nze ababaddewo tetuweekubira. Siwe mba nfunye obuzibu sobola gamba nti oba egundi wano tekitambula bulungi naye King Saha mumanyi mukwano gwange, so manyi nti ekiba tekitambudde bulungi nsobola okumugamba nti owaaye tutereezeemu wano. Kiki ekireetera Sindi okubanga si generation yo kubanga tenga tuli woman empowerment. Tuli woman empowerment. Ani abali mu woman empowerment? Tuli abakyala kugenda bye. Mu maaso. Tonjwetekako bigambo. Tonjwetekako bigambo. Woman empowerment ye ki? Okuyambako abakyala okujja nabo mu by'obukulembeze n'okubasitula omutindo gw'abaana abawala. Abakyala tebeekuumira wansi abawala nga tubateeka ku front. Kituufu nnyo kirungi nnyo ekyo nkikkiririzaamu, naye mu nsonga ezimu sijja kukkiriziganya naawe awo nonzeewo King Saha. Sindi mukulu nnyo okutaba wa generation yo. Sindi si mukulu. Sindi muyimbi mulungi, Sindi mukwano gwange naye si nnyo ng'ate ani nga Saha kubanga Sindi okuba yafuuka president tuyinza okuba twayogeddeko juzi awo nga musaba akalango. Naye ate tekyabadde kyaki tekyabadde kya mu woofiisi, eby'omu woofiisi birala. So Saha mukwano gwange naddeire
ate mukkiririzaamu musajja mukozi ali aggressive. Salad zino obuzibu. Salad zino obuzibu. Salad zino obuzibu. Kunyoka nnyo wa green tea. Abamu tebazi. Ani atanyooka? Sindi tanyoka. Olina bukakafu kyo kirinako bukakafu ki? Bantu beekweka, bantu bakweka emize. Bantu bakweka emize. Kirinako bukakafu ki? Munno Lord Bite mwate nga lwapanga. Lord Bite muyaliwo. Ane munansonyiwa. Naye yesimbawo kuba president. Musajja wali awainiko. Kyabakyala n'okubikula ebbeere n'ogamba kyabuseego. Kati oli ayinza okwebuuzaamu toli mu relationship. Sigambye kyabuseego, ono yagambye nti kyabuseego. Ogamba ki? Si kibi. Si kibi kwata ku bbeere. Era kyo si kibi. Lino ndikutteko. Si kibi. N'eriba lya kikyala. Tofaayo. Tofaayo. So twagala oli yagadde okwebuuza kuddeyo allegations nyingi nnyo zenjagala okonfirming about different girls oli mu relationships nabo. Is it true or not? Kubanga oli mu relationship n'omuwala yakwagazza abaana n'omukyala oba n'abaana. Ekituufu kiri nti ndi musajja. Nsobola okuba nga nange nina omuntu gwe ndi naye gwe mutamanyi. Emabega eyo behind curtains. Naye bwe naaba nga kifuuse official nja kuvaira mbagambe nti bannaaye omukazi ono gwe nnonze mu bakazi bonna. Naye ng'essaawa zino bino byonna ebinjogerwako abo mikwano gyange be mundaba nabo mikwano gyange. Mikwano gyange. I'm seeing someone. I am not single. Partnership twakulaba ne Mr. Easy okola. What does this mean? You have Fik Fameica. This means a lot to my music. It means another step. Kubanga omuyimbi olina okujja ng'okula. Ate gy'okoma okujja ng'okula weetaaga abantu mwana. Kati twetaaga endongo yaffe okubanga efulumamuuko oba okitegeera. So twetaaga abantu bwe batyo okubanga tubeekutteko nga tubalina ku gaadi. Mugenda kuba mukwasaganya business mwenna. Exactly. Tugenda kuba tukola ffenna okutandika n'olunaku lwe mwandaba naye paka. Inshallah Katonda jana atukomye.